lwana nga bwe kisoboka mu nsi muno. Wallahi obeeko woogula 150 oteekeko akasisira k'otaddeko, oteekewo maama w'abaana bo, oteekewo abaana bo, okakase nti mayiti tegenda kuggyibwa mu muzigo. Buvunaanyizibwa bubwo ng'omusajja okukakasiza ddala nti mayiti yange tebagenda kugijja mu muzigo. Wallahi abaana babeeko we basonga bagamba we waffe, mukyala abeeko wasonga agamba we wange. Buvunaanyizibwa bubwo omusajja. Ani agenda okuyamba ng'olesa abaana mu muzigo? Kuŋŋaanya abantu bonna batwale ne zibalumuzi 2 obagaye banne wano we wange, shukuru nyingire wange, be baana bange abo, oye mukyala wange ankuuma omulungi. Wallahi n'oba ovudde mu nsi mikwano gyo giriyitawo awo ne girekawo kiro ya sukaali kubanga wagiraga w'obeera, ne ginaagenda gitya ku muzigo gye mwasenguka edda. Mikwano gyo alivuga emmotoka n'agenda n'agamba bannange nafunye ebbasale z'abaamulekwa, najja bano ne batwala ne babaweerera. N'oli ku mizigo okakasizza, oliko omukyala mu muzigo, mayiti yo bagijje mu muzigo. Buvunaanyizibwa bwo ng'omusajja okubaako w'osonga n'ogamba ag'amaka nga ga mukyala wange, ye mukyala wange, ye maama w'abaana bange. Tubawe ebitiibwa. Mutindo TV, the best online TV.